owuliriza programu nayo wano ku Radio Buddu. Omwana wattu liri puzzle alina ekivulu kyagambasa okubanga ategese ekimanyikiddwa nga Nkudi Festival. Era no nga tugamba nti festival egera kubeerawo ko mwezi ogw'omunaana maaso awo yagera okubanga akubira abantu nabo banyemerwe mu ngeri emu oba endala. Olunaku lwajjo liri puzzle yabadde ategese olukuŋŋaana lw'abamawulire gye byaggweredde ate nga lusaziddwamuko era jjo nafunye amasimu mayitirivu nga buli omu ambuuza ekireetedde omukulu w'Enkudi okuba nti ate oba oliawo press conference agisazizzamuko mu ngeri emu oba endala. Okuziza kwona wano wenyini yagenda maaso okubanga ambuulira nanga nti ebyaddala obuzibu yasinze okubanga afunamuko ennaku zakageri kabadde tatuula yafunyemuko ekisujja ng'oba oliawo kyekyaleetedde okubanga asazzamu press conference y'Enkudi. Enkudi Beach Festival twagyongeddeyo kubanga ennaku zino ntambula nnyo mbadde nga siwummula kuba gyo nafunyemuko omusujja era ndi ku macupa wano mpolampola ate ndowooza nga yenze omutwe omukulu mu nsonga eyo. Yes. Kati nengamba kasooke mponewone bulungi era nkubidde ndi ku drip lwakuba baginteereddeko wano ewaka mpolampola nsooke mpumulemu kubanga ennaku zino zonna mbadde Masaka awo mbadde waka awo ku Naluddugavu awo emmotoka yange nali nveeyo e Lwengo neetomera babadde bagikanikira awo ku Naluddugavu. Sorry. Kati ennaku zino zonna mbadde nga sebaka nga ntambula nnyo nengamba tupostponinge twongereyo okwo osobole okukola press conference nga mbutuufu yongerera ddala okukkaatiriza n'okunnikisa omudigido gw'Enkudi. Press conference ng'eyongera okukkaatiriza n'omudigido gw'Enkudi mu ngeri emu oba endala. Wiiki eno yennyini liri puzzle y'omu ku bakulu abasinze okubanga beetisse amawulire ga entertainment wano mu ggwanga Uganda oluvannyuma lw'amawulire okutandika okubanga gafuluma nga galaga nti bano bali mu mukwano ogwa Namaddala n'omwana tuttu amanyikiddwa nga Irene Ntale mu ngeri emu oba endala. Bangi buli omu agenda maaso okubanga ayogera bibye ku nkwatagana y'abakulu bano awo ne mu ngeri emu oba endala. Wabula okusa ku liri puzzle wano wennyini wasinzidde ku Radio Buddu ng'ate mwana munnabuddu weno waffe okubanga atubuulira ekituufu ku nsonga eno n'atukakasa n'agamba nti ye aludde ebbanga nga bali mu mukwano ne Irene Ntale lwakuba nti byeyabise bwabisibwe ne mubitegeera nga bibadde tebinnajja. Irene Ntale wamaze bulijjo aluddewo mu kintu oba Enkudi bye bimu ku bibala byetuleetedde. Ekintu kyayabise bwabisi. Ekintu kyayabise bwabisi. Era saagala obeerenga omuntu atamanyi kintu kibadde kitambula kuba gw'oli wa munda enteekateeka zonna obadde ozimanyi. Ati badde mpulire nange obadde naye tondabangako nga tulina omwana tuli lwe twagira nakubira kajjambo kituufu nawe onanjogeza ebyama era esuuti nali manyi bikoma kuyimba akafuufu nali manyi bikoma mu kuyimba buyimbi. Nedda ensonga tubadde nga tugitambuza mpolampola tulina okuweesa ewaffe gye tuva ekitiibwa. Ewaffe Masaka omwana bw'akula awasa aleeta omukyala ewaka ewaffe yennono yaffe e Buddu era kati ne Kenzo olaba layini yagikutte bulungi kati nange bwenkutte. Kinajjukirwa gye buvuddeko liri puzzle yali mulwadde obulwadde bwe yafuna saidi zeeri eggulu obwali bumutwalidde ddala nakubanga nnyo essimu ye nga waliwo omukyala agenda maaso okubanga agirisiivinga wano wenyini wansijjukiriza nti n'oyo omukyala eyali arisiivinga essimu ya liri puzzle nga mulwadde yali Irene Ntale. Abise bwabisi essebo kubanga abasinga baga nti oba oli aluli obaddengawo ng'oyagala naye ng'obusobozi tebuliwo naye kati Enkudi byekoze show zibadde show ku show wandibanga amaanyi gawezemukko mu nsawo n'ogaa nti nakino kiveewo. Tuludde ssebo si kya mwaka gumu ebiri era ne mukulwala wankubirako nga yalina essimu. Kituufu essebo kati abantu babuulire ekituufu nti kirudde tekigudde bugwi kintu kiwangadde kiwangadde era wenkubuuliza nti ekkooti n'essuuti wabigolodde dda n'engatto yaffe eyo omusota batugenda mu masala Enkudi ngaleese ebyannaggwano kubanga kati wano ye ssaawa mwe mwennyini mubadde nga mumpita Ssaalongo naye nga mumpita Ssaalongo w'ebikukuju atazaalanga ku balongo kati kakadde okuyita Ssaalongo ajjudde tetuba tusazeewo nti nga tugiyingirire ddala abalongo tubazaale.
Irene Ntale azenga abuuzibwa ensonga mpitirivu nnyo ezikwatagana ku nkolagana ye ne Lily Puzzle. Atabadde mubi n'agamba nti ono musajja ate yesse musajja ng'abalala. Byonna nze ku Nkudi Festival gyendi era ngenda beerayo bulungi nnyo nnyimbe era mwenna tubayita mujje bambi mumuwagire. Ate kumwetegereza ngamba mwana kamera kubudde omwetegereza. Ebyo byonna byendiko kati otuuse ku mazima. Wabula bannange omudde kubudde ogenda ndi mwetegereza kati. Mwetegereza naye si muntu mubi talina buzibu. Just okuba Enkudi ye mutawula naye ali simple. Ali simple talina buzibu. Eno siye kana WhatsApp tebuche. Ani omulala? Abadeko najawuna nagamba yagambako dda n'omugaana. Oyo Haji alina omukyala oba bakyala. Sigenda kuyingira layini eyo n'olwekyo. Haji kamulekere ekitiibwa kye ne bakyala be oba mukyala we. Yagambye Puzzle si kilasi yo. Eye kilasi. Ninga teipu zawe kilasi zo. Tayinza kumanya kilasi yange. Kilasi yange nze ngimanyi. Ebigambo bingi nnyo ebigenda maaso okubanga byatandikiddewo dda okubanga byogerebwa abaana bano. Wabula okussa ku Lily Puzzle aga nti ebigambo kyekimu ku bintu ebitasobola kumuyigula ttama kuba kimanyikiddwa nti bo bannabuddo baliwo kwogerebwa. Era essaawa yonna kigozi wowuliriza emiranga. Bwaka kibwowa omukyala kubanga ebigambo bingi baliyo eri abamwogerera waliwo interview zetwalabye afumbiddwa Lily Puzzle munnamasaka Lily Puzzle ataasoma omukyala muyivu nnyo Olungereza lwafuuwa ebigambo nga bingi. Afe ab'emasaka tukulidde ku bigambo aboogezi babaawo tebakutiisa. Kubanga kakati ffe tukola challenge era kati kusoomozebwa eri bannabuddu bonna. Yes. Tubeera nga tulina bakulu baffe omukola abaguli wakati. Haja Messi Kiggundu mwana weeka. Gwo omukolo gukyayimirira ogulimu Haja Messi Kiggundu. Guwedde. Omukolo ogulimu ab'amaanyi bakkenzo. Guwedde. Era kati wonkubiridde wano nva wa Spice. Yes. Gomez ziri mu kutungibwa. Essebo kaliisizo jongoza wakuwuuma. Kale baba tukwagaliza emikolo emirungi tugirindidde tugitandike. Essebo era essuuti ne kanzu bigolole. Kale muzeeyi. Essebo owuliriza program nayo wano ku Radio Buddu.